Mwasse mutya nno abampuliriza. Nze Nnaalongo Nalubaale. Mwebale kubeera abalamu, mwebale kubaayo, mwebale kujjumbira mukutu. Bannange temwerabira kusharinga, temwerabira kusubscribinga, n'okulayikinga, n'okkoona kadde kali. Kibeere nti bwe tuba tutaddeyo akatambi muba musobola okumanya ate ne muwulira ki kye tugenda okugamba. Ku mulundi guno nzize nga twafunye okusaba okuva eri abagoberezi b'omukutu nga bagamba bannange ebyo byonna twagala okubisoma naye lwaki temusooka ne mwogera ku bizibu ebiriwo kati ebituluma ng'abantu mu ggwanga lyaffe. Kituufu ffe tetuli bannabyabufuzi era ffe ensonga zaffe zonna zeesigamidde ku buwangwa. Kaakati bwe twatunudde mu kunoonyereza kwaffe kwe tuzze tukola ebbanga ne tugamba lwaki nedda katubawe ekigenda mu maaso. Era nga pulogulaamu eno egenda kwesigama ku bibuuzo 9. Tuyinza obutabimalaayo olwaleero naye nga tugenda kusooka byo tubiteekewo tubimanye katutandike okubyanukula kimu ku kimu. Ng'ekibuuzo ekisooka kiri nti obuzibu buli ki? Obuzibu obuluma eggwanga lyaffe bwe buliwa era buli ki? Ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti kiki ekireeta obuzibu? Ekibuuzo ekyokusatu kiri nti lwaki tulowooza nti tulina obuzibu era lwaki tulaba ng'obuzibu nti weebuli? Twebuuza lwaki obuzibu bulina okuggwaawo. Ekibuuzo ekyokutaano kiri nti obuzibu buli mu kitundu ki? Ani akoseddwa obuzibu buno? Nze nzekka afaayo ku buzibu buno obuluma eggwanga lyaffe? Obuzibu buno bwe tulaba kabonero oba y'ensibuko? Ekibuuzo eky'omwenda kiri nti ani atayagala buzibu buno bugonjoolwe? Kye kibuuzo eky'omwenda. Kati nga tuzzeeyo ku kibuuzo ekisooka, obuzibu ki? Munansonyiwa naye nze sigenda kutunuulira bubonero. Ngenda kutunuulira obuzibu bwennyini, ensibuko yaabwo, wa obuzibu gye bwatandikira. Gye tulina okutandikira bwe tuba tunaamalawo obuzibu, eyo gye tulina okutandikira. Obuzibu buli ki? Obuzibu buli nti Katonda yatukuba amabega. Okusinziira nti ye nannyini bitonde byonna, bwe yamala okutukuba amabega, ate ne bajjajjaffe ne batukuba amabega. Kati ne tubeera awo nga twafuuka bakyetwala mu nsi muno, ate mumanyi ebituuka ku bakyetwala. Kaakati bw'amala okutukuba amabega, bino ebisigadde byonna birina tutuukako kubanga ate oba ye nannyini asobola okubiyimiriza. Kati bw'aba tasobodde kubiyimiriza nga atukubye amabega, lwaki tebitutuukeko? Lwaki ngamba nti Katonda yatukuba amabega? Era ki ekindowoozesa nti Katonda yatukuba amabega? Waliwo olugero luno, ebirwa byerabirwa nga lwampeebwa omukulu Ssebantu. Mukimanyi bulungi nti nze era sinze muntu ali mu myaka egigenderedde ennyo. Ebintu bino bye mbawa bikka busi okuva mu nsi eri endala ne bijja eno mu nsi yaffe eno, era myoyo gye gibireeta gye ndi.
Emyoyo egyo gye bujjako tujja kugimanya naye nga mu budde buno tusooke tumanye ekizibu kye ki. Jjajjaffe Ssebantu agamba bw'ati nti nze Ssebantu nali muntu w'abantu, ng'abantu abo bonna baganda bange, abakazi, abasajja n'abaana baabwe, ng'abantu abo bampeebwako obuyinza okuva eri Omutonzi w'ebitonde. Bwali buti omunyazi n'ajja nga yeerimbise mu mukwano omungi n'annyagako abantu bange, ng'ayita mu kisa kye nayita obukuusa. Yanneebuuzangako ku ngeri gye nzikiriziganyaamu n'abantu bange. Namuddamu nti naweebwa obuyinza okuva eri Lugaba Ssaabalongo era n'aŋŋamba nti abo si bantu buntu wazira baganda bange. Ekyo mukitegeere bulungi. Lugaba Ssaabalongo yagamba jjajjaffe Ssebantu nti abo be nkuwaddeko obuyinza si bantu buntu wazira baganda bange. Keganga alinga amugamba nti njagala obayise bulungi, obalabirire bulungi. Olugero luno lwampeebwa mu 1998. Gwali nga 8 Ogw'omunaana 1998. Biseera ebyo nali muto nnyo era bwe lwampeebwa saalufunamu n'amakulu gali awo. Kuggyako nga bw'ogaa nti nsomye olugero ne mmanya nti lulimu eby'ennaku. Nga nsobola okutegeera amakulu kubanga era nkuze ndi mugezi, siga nti nali sibitegeererako ddala naye nga nali sisobola kubiggyamu makulu bulungi nga kati ate bwe nsobola okubitegeera obulungi. Abantu bange nabanjulira omugwira mu biti byabwe mwe baali, abooluganda, abaana n'abazzukulu. Omunyazi ono yafuba nnyo okumanya amaanyi gange agansobozesa okuba n'abantu n'oluganda olunene ate nga ndi muganzi gye luli. Ssaabanyazi ono yansanga mu mutima gwange nga nninamu ekisenge, naye olw'omukwano omungi, amakkati g'amaanyi gange agansobozesanga okuba n'abantu abo agampeebwa okuva eri Omutonzi, nagamulaga nga ndowooza nti okuneebuuzangako gwalinga mukwano. Neewuunya mu mutima nga mmaze okumubuulirako ekimu ku ebyo era nalowooza nti ddala yali alina ensonga emuleese gye ndi. Naye olw'obwesige bwe nalina eri abantu bange nasigala ndi mugumu nti baamazima ddala tebalinvaamu. Mukiwulira bannange ekyo? Kweggamba newankubadde yali akoze kyalowooza nti yali nsobi, ate obwesige yabuzza eno eri abantu be n'amanya nti abantu bange baamazima gye nkola ki gye ndi. Kale newankubadde oli nsobodde omubuulira ekyama naye ate abantu bo tebajja kunvaamu. Nalabira awo ng'omukwano gugenda gukendeera gye ndi nga batandise okudda gy'ali, nga n'abaali ab'oku lusegere ddala batandise okuwaayo ebyama byange gy'ali. Neenenya nga ndaba amaanyi gagenda gankendeera. Ku lw'empagi z'abaganda bange ze nalina
okubanga zinvaako mu kaseera ako. Nawulira eddoboozi nga liŋŋamba nti obwo tebwali bulagajjavu bwo, wazira gwali mukwano ogw'amazima eri abooluganda. Oluvannyuma lw'eddoboozi okunziggyako omusango, nanyweza omutima gwange ne mbigatta n'omwoyo gwange ne nnindirira ekiddako. Naggweeramu ddala amaanyi so nga ate obusobozi nali mbulina obuyinza okulwanyisa omunyazi ono, naye nagaana olw'ensonga nti baganda bange abo n'abooluganda lwonna awamu nalina eyabampa. Natunula ne nnindirira ekiriva gy'ali, nanakuwala ne nfunanga ensisi mu mutima, ne nfunanga ebyekango nga eno omunyazi bwe yeeyongera amaanyi. Era oluvannyuma yayuzaayuza mu Luganda n'alwabuluzaamu ebiwayi 3. Saanenya baaluganda kukola kikolwa kino, wazira neewuunya mikwano nga sitegeera lwaki abooluganda tebasobola kulaba bigendererwa, kubanga emmombo z'enjeru gye baatuusa mu maaso gange mu bukambwe obw'ekitalo ne ngibudaabuda era ne ngisabira ekisonyiwo mu bakuumi bange, ne yeeyambisa ekisa kyange ate okunnwanyisa. Awo we najjuukirira olugero olugamba nti gw'owonya eggere yalikusambya, kubanga abantu bange bennyini be yakulembeza okunnwanyisa. Bwe ntyo bwe nasigala nga eŋŋanda zonna zimpeddeko. Ekyo kye kitundu kyaffe ekisooka. Bw'atyo jjajjaffe Ssebantu bw'alombojja olugendo lwe. Ssebantu alaga nti yali mukulembeze mu bantu, naye waliwo omunyazi eyajja n'amutwalako abantu be. Ekitundu ekyokubiri kigamba bwe kiti: mu bulamu bwange nasigaza abantu 4 bokka, nga mu abo mwe mwali nze Ssebantu, mwannyinaze Nabantu, nga ku mukono gwange ogwa ddyo eriyo musajja wange Kalema eyalina naye yasigaza mwannyina Nakalema. Eŋŋanda zange nga zindeseewo nga nsigaza bano bokka, nga zimaze okugenda ne bamagulu meeru. Zo tezaamanya kigendererwa ky'amagulu meeru. Nga magulu meeru atandika okutuukiriza ebimu ku bigendererwa bye, yabalaga obukulembeze bwe mwe yayitanga era n'abagamba nti omukulembeze we yali ayitibwa Yesu. Kale mu kaseera katono nnyo nga Yesu amaze okufuna abagoberezi wano, ate n'afuuka Yesu, olwo abaali aba Yesu ne baawukanamu ebibinja 2, ekimu ne kisigala nga kya Yesu, ekirala ne kibeera kya Yesu. Kaakati baali bakyali awo, ate ne walabikayo n'ekibinja ekya Nnabbi Muhammadi. Tebaakoma okwo, baagenda bayulikamu obubinjabinja obw'enjawulo, naye nga ddala lwaki abooluganda lwange bayulikamu obubinjabinja obw'enjawulo? Ab'emikwano be nasigaza, ng'era lwe luganda lwange lwe nasigazaawo, twatuula ne tuteesa ku ki eky'okukola. Bambuuzanga ebibuuzo bingi, nga mu byo
mulimu n'ebisoomooza bapime amaanyi gange n'obusungu bwe nnali nnina. Nalowooza kubanga amaanyi nali ngalina, ng'obusungu bwo bwe mbuyita ne mbugatta n'amaanyi, nali nsobola okubaako kye nkola eky'enjawulo. N'ekyawa ne ndagira Kalema ne Nakalema nabo bagende beegatte ku bantu abo. Kalema yanziramu nti mukama wange sisobola. Ne mmubuuza lwaki, yanziramu nti olw'erinnya lyange. N'aŋŋamba nti amakulu g'erinnya lyange gali nti Kalema eyalemera mu butonde bwe. Era buli lwe yayitanga mu b'eŋŋanda bali baamugamba kimu ggwe walemerayo? Era ng'abaddamu nti ye nze Kalema eyalemerayo. Kalema bw'atyo yagamba mwannyina Nakalema agende yeegatte mu bantu abo. Kalema yagamba nedda, mwannyinaze genda weegatte ku bantu abo kubanga ebizibu ebiri eno tojja kubisobola. Naye n'addamu nti nga bw'ali mwannyina Nakalema agenda kubeera ne Kalema gy'ali. Ekitundu ekyokusatu, neemulula mu bantu abo ne neesigaza be nasigaza ne ŋŋenda mu mbuga ya Kyamaanyi neebuuze ki kye nnina okukola. Nagambibwa nkozese amagezi gange n'oluganda olutono lwe nasigaza nsobole okuzzaawo oluganda olunene nga lwe nalina mu kusooka. Mu lubereberye nadda eri abooluganda be nasigaza ne mpita buyinza ne mmugamba nkendeereze ku buyinza bwe nali nnina. Bwe yamala okubukendeeza ne nkwata abooluganda lwange be nasigaza ne nzira ewa kitange Wannema. Twatandikanga okusooba nga tujja eri abooluganda ng'era banyoomoola olw'ebigambo ebyo omunyazi by'akozesa gye bali n'amaanyi agataali ga bwenkanya. Omusajja ono Kalema yali w'amaanyi nnyo ng'era alina obusungu bungi nnyo. Yansabanga entakera ng'atta ebintu bisatu: amaanyi gange, obuyinza n'obusungu, nwanyise abooluganda mbazze gye ndi. Namukkakkanyanga ne mpa obweyamo gy'ali era ne mmuwa eky'okukola. Namugamba nti mu mazima ebintu byonna omunyazi by'akozesa bigambo bugambo era si bya mazima. Biwandiike, si bya mazima, tebiriimu mazima kubanga nze nali mbimanyi nga ddala si bya mazima. Nze natambuzanga oluganda nga nkulembeza mazima, ng'era ndaga amaanyi gange n'obuyinza n'ekitiibwa kyange ne babirabako. Naye omunyazi amaanyi g'akozesa gaali mu buwandiike era gaaliko n'endagaano kwe gakoma. Naye ebyange byonna tebyaliko ndagaano era tebiriiko buwandiike era tebiriiko kkomo. Bye njogera kati ne bwe ndiba sikyalabika ndiyitibwa nga ne nkomawo ne mbinnyonnyola abo abali baawo abatandabako nga ge galiba amazima agaliba gakuuma baganda bange bonna n'oluganda lwonna n'abaana baabwe n'abazzukulu. Kalema yaddamu n'ambuuza nti tugumiikirize ebbanga ki? Namugamba
agende mu banyazi asome ebisuubizo by'omunyazi by'asomesa era by'ayigiriza. N'endagaano eno lw'erikoma nange wenditandikira okuzzaawo amaanyi okukozesa obuyinza n'obusungu bwange, kubanga olwo tewaliba annenya, kuba nkakasizza amazima baliba bagafunye. Ndikozesa amaanyi amatono eri abo abaliba n'omwoyo ogwasigala gunzijukira. Ndikozesa amaanyi n'obusungu n'obuyinza eri abo abaliba n'obukyayi gye ndi. Kalima yayongera n'ambuuza ekibuuzo nti, ebbanga lye tunaamala mu bunaku ng'omunyazi bw'amaze okutunyaga, obuyinza obulekedde ani? Anajjukizanga abantu bo nti waliwo essaawa ey'okudda gy'oli. Namutunuza ttanda ne mukwasa obuyinza agende ewa kinene batenda amugambe nti buli wantu wonna awali abooluganda awakyankalana alumbewo, era ne mukwasa n'entebe ey'obwakabaka obw'oku nsi abutuulemu, kibe nga kimusobozesa okukola emirimu gye obulungi. Era yatandika okulonda obukulembeze bw'anaakola nabwo emirimu. Namukuutira nti tosussa kinene nnyo mu mulimu gwe watonderwa okukola, era amaanyi kozesa ga kigero. Era namukwasa magero, yabanga amukuuma n'okumugerera ekyo ky'alina okukola. Nze ne Kalema n'abooluganda olutono twasigaza okujjukiza emyoyo gy'abantu n'okukuuma oluganda n'obubonero bwonna abooluganda bwe banaalabirangako nti ge mazima. Ekitundu ekyokuna. Kati n'okuva ku olwo twalindirira abooluganda bamale okukakasa endagaano y'omunyazi nti yali ya bulimba. Nga bamaze okwetegereza bye yabasuubiza nti bigenda kubaawo, kasita tebibangawo, era ne batajeemulukuka bo bennyini bajja kubanga bampadde ensonga ey'okuzzaawo oluganda. Nga wenjogerera bino nalina obukakafu obukakasa byonna ebyogerwa nti byali bya bulimba, era byonna omulanzi bye yalinga ayogera byalinga bya bulimba. Nalindirira amaanyi g'obutonde gatandike okubanja obutonde bwagwo, kubanga nali nkimanyi bulungi nti obulamu bw'omuntu butambulira mu butonde bwabwo, nga buli muntu ava ku butonde bwe kikendeeza obuwangaazi bwe, era nga kimusombera n'ebizibu mu mbeera y'obuntu. Ndowooza mukiwulira bannange, buli muntu lw'ava mu mbeera z'obutonde bwe akendeeza obuwangaazi bwe, era kimusombera n'ebizibu bingi mu mbeera y'obuntu. Ebyo si bigambo byange. Jjajjaffe Ssebantu agamba nti nakkiriza okudda ewa kitange wannema.
ne tutandika okunyigirizibwa era ne we twali tusibuka twawalirizibwa okusenguka olw'ebikolwa ebyekko ebyakolebwanga nga bigezaako okumalawo obugumiikiriza bwaffe. Kye twava tusalawo nga tuwaliriziddwa okusenga mu miti eminene, mu mayinja, mu myagaanya gy'enjazi, mu nsozi ne mu miwaatwa gy'amayinja ag'enjawulo ag'ennyanja. Ng'ekitukoze ebyo byonna si lwakuba buteesobola, wazira nga tulindirira endagaano ey'omunyazi ey'obulimba ey'emyaka gy'erimala eggweeko, olwo nga ne bwe tuliba tusazeewo okutabaala abooluganda tuliba tewali atuvunaana. Era nga ne gwe tuba tuvunaanye amanya kiki ekimuvunaanwa. Tewaliba kwejjusa kubanga olwo amateeka galiba gazzeemu okukola n'obuyinza n'amaanyi. Olwo nga buli kitonde kirina okudda mu butonde bwakyo. Mutenzaggulu ow'amaanyi alikyusa omukono gwe omuzito n'agussa oludda olumu olw'ekitundu ky'ensi, nga kano ke kaliba akabonero akaliraga nti obunafu bw'oludda olwo si bwali bwa nkomeredde, era alirinnya eggere ery'okugulu kwa ddyo mu nnyanja wakati nga bw'awuubirako abooluganda n'omukono gwe ogwa kkono. Ke kaliba akabonero akalaga nti kyonna kye nnali ne kye ndiba ge mazima. Kaliba akabonero akagenda okumalawo ekintabuli. Era awo buli kitonde kiriba kirina kudda mu butonde bwakyo. Abaagendedde emagombe baliraajana ng'amaloboozi gakaabira bazzukulu baabwe. Abantu balamu bonna ku nsi mu kiseera ekyo nga gabayita okudda gye bali. Abantu bonna abamanyi ennimi engwira bajja kuzeerabira babeere nga bamanyi ezo zokka ezaabwe enzaaliranwa. Era buli kitonde kijja kukwata ekkubo okudda mu butonde bwakyo. Ekitundu ekyokutaano. Ndituukiriza ekisuubizo kyange kye nasuubiza kalema, kubanga mu kiseera ekyo ndyambazibwa amaanyi gange, ndiddizibwa ekitiibwa kyange, ndituula mu ntebe yange ey'obukulembeze, ensozi ziriddamu okwakaayakana, emigga giriddamu okujjula amazzi, ebibala biritojjera buto, emiti gy'amaggwa amasongovu giriddamu ne gyegazaanya. Era ke kaliba akabonero k'akaggwa ke yalayira ng'alanga ku nsi nti ekiri mu ggulu bwe kiri bwatuka, ensi erikankana, omwana omuto aliyita nnyina omukulu n'ayita engozi. Kaakati abange, olwo lwe lugero lwa jjajjaffe Ssebantu. Nze biki bye nfunyeemu ng'omuntu? Njagala muwulize bulungi olugero luno, banayite mwerabira okusubscribinga, mulayikinge, musharinge omukutu guno, mugwagazisa abantu, muguwagire tusobole okwongera okuyiga
bwe tunaamanya ensibuko y'obuzibu ate tujja kumanya bwe tubuggyawo. Biki bye tuyize mu lugero luno? Ekisookera ddala tuyize nti teri atakola nsobi. Obukulu bw'Oluganda kye ki? Obwesige bwe bukulu bw'Oluganda. Kubanga oyinza okutuuka mu mbeera enzibu ennyo naye ate osigala weesiga abooluganda lwo okubeera nga bajja kukuyamba mu kaseera ako. Ekyebuuzibwa ddala essaawa eno bwe kiri? Essaawa eno ddala si bwe kiri. Kiki ekirala kye tuyiga mu lugero luno? Olugero lulaga nti twalimbalimbibwa. Abo bajjajjaffe abaaliwo mu kiseera ekyo baalimbalimbibwa. Bannaaye nze munaasonyiwa kubanga nze sikikkiriza nti eddiini zino ze zaaleetera abooluganda okweyisa nga bwe beeyisa. Olw'ensonga eddiini nze sirabangayo omuntu agamba nti olw'okuba leero nfuuse omusiraamu n'olwekyo sikyali Muganda, nti oba nfuuse omukatuliki nti sikyali Muganda. Nedda, omuntu omusanga nga Muganda musiraamu, Muganda mukatuliki, Muganda mu Protestant, Muganda mulokole, era n'omusanga nga mukyoli musiraamu, mukyoli mukatuliki, mukyoli mu Protestant oba mulokole, era n'omusanga nga mugisu musiraamu, mugisu mukatuliki, mugisu. Naye kakati tutunuulire kale okugeza eggwanga ly'Abagisu. Mubadde mukimanyi nti omugisu ne bw'oba musiraamu nga baakutayirira ate era bwe kituuka essaawa y'embalo era bakusala embalo? Kiba kitegeeza nti omutima ogwo ogutayagala kutambula na bukulembeze bwabwe gwatusangibwamu ffe ng'abantu. Era okwagala okukuba Katonda ne bajjajjaffe be yali atuteredde okutukulembera amabega kyali kigenderevu, so si lwakuba nti bano baali bazze, wazira oba mbuyite buyabayaba oba ki, kyonna kye kiri tuteekeddwa okukikkiriza, oba busiru oba bumbatuutu, tuteekeddwa okukkiriza ffe nga eggwanga ly'Abaganda nti mu mazima twafuna obuzibu ku mitwe ne tuba nga twagwa mu nsobi ng'eno. Ensobi gye twakola nga tetuliiko na kutunula mabega nti oba twebuuze oba tulowooze ogwokubiri oba ki, wazira ne tugenda bugenzi n'omunyazi. Kaakati n'alyoka atugamba nti nze endagaano yange ekoma mu 2020 ensi lw'egenda okusaanawo, era oyo owange gwe mbagambye ow'amaanyi akulembera lwakoma agenda kudda alamule abakoze ebikyamu bagende mu ggeyeena. Ani ataamanya lugero olwo nti mu 2020 ensi yali egenda kusaanawo? Nze nna ne be nnalaba abaali ebyabwe byonna olw'okuba baali bamanyi nti 2020 ensi esaanawo. Nze omwaka gwa 2020 tuguyingira nga ndi Lusiiti mu mbuga jjajjange Mukasa e Lusiiti. Nagamba nze ka ŋŋende, kale bw'abajja nsanga eyo. Tetusaaliyo nzekka era twali bangi. Ne tugogola embuga ne tulaba emisota egya buli kika mu mbuga omwo. Naye tewali yadde n'ogumu ogwaluma omuntu nti oba tufune obuzibu. Era munaye twali tuli awo ng'ate tebukedde. Nga tuli mu mwaka 2020 na kuva olwo kati tuli mu myaka 2. Bukyanga 2020 abaawo, endagaano yaggwaako dda. Kaakati mmwe abakyaliisa ebijanjaalo empiso ndowooza mutegedde obuzibu kwe bwakola ki? Kwe bwava. Ekituufu kiri nti twali tusobola okusoma eddiini ezo naye nga n'obuwangwa waffe tetubusudde okufaanako ne bannaffe abalala.
ab'amawanga agatwetoolodde eddiini bazisoma naye n'obuwangwa bwabwe ne babukola. N'asoma eddiini naye embalu bw'etuuka n'agenda ne bagimusala. Naye ffe wano ddala ddala tulina buwangwa ki obwesittaza mu bantu bw'oyinza okugamba nti bannange kino nga kisufu, bw'oyinza okugeraageranya n'omuntu eyeeyambudde n'asigala bute n'adduka mayiro 3-6 ng'agenda alaga obwereere bwe obwo obwali butwenyinyaza tutuuke n'okuba nga tubusuulawo tugende n'obwo omunyazi bw'aleese obulina obukulembeze. Kaakati n'ekyo kyatujja mu buwangwa ffe bwe twali twekulemberera ne kituteeka mu kkubo eryatufuula abagoberezi. Kati bwe tumala okufuuka abagoberezi wamma gwe ne tutandika okugoberera. Njagala mbabuuze, muli bakakafu nti omugoberezi aba amanyi gy'alaga? Omugoberezi aba tamanyi gy'alaga, aba agoberera buki? Bugoberezi. Kale katugeze otegedde gy'olaga, ova Kampala ogenda Ntebe ogoberera, oba okakasa amakubo mw'ogenda okuyita? Akulembedde y'aba amanyi ekkubo mwagenda okubayisa mmwe abagoberera. Kati muvudde ku bwangu obwammwe bwe mwekulembereranga, mukutte ekkubo gye mugenda okugoberera obuki? Obugoberezi. Obwammwe bwe mwekulembereranga mubuleseewo, kati mufuuse bagoberezi. Kati essaawa yiino etuuse be mwagoberera nabo bakomye. Kubanga ekkubo eryabwe lyali likoma mu 2000. Lyakoma kati ne mutandika okulaba olwazi nga lwesimbye, ne mulaba emisanvu mu makubo. Sinakindi nga gw'ogoberera akubuze nako tokyamulaba, kati n'osigalawo masaŋŋanzira. Mwaddira Katonda ne mumukuba amabega, ne muddira bajjajjaffe be yatukwasa otukuuma ne mubakuba amabega. Kati essaawa eno obuzibu bututuukiridde. Buli omu ali mu kukaaba. Mwebuuza kati tukole ki? Kati mugenda kukola ki? Mumbuulire mugenda kukola ki? Kaakati omusomo oguddako tutandikira awo, njagala nkomewo nga mumaze okufuna kye tugenda okukola. Kubanga timutegedde obuzibu kwe bwava. Ffe twasooka okukuba Katonda amabega. Katonda ajjukira yali atukwasiza bajjajjaffe okutulabirira mu nsonga ezitali zimu, nga buli omu amuwadde omulimu gwe. Gwe abantu ogenda bakolamu omulimu bwe guti, gwe abantu ogenda bakolamu omulimu bwe guti. Gwe lubaale ovunaanyizibwa ku kubeerawo kw'abantu abo, obabeere, obalabirire, obaliise, obakole buli kimu nti ye Mukama wange. Mwe mayembe mmwe obukuumi bwonna bwonna eri abantu abo buvunaanyizibwa bwammwe nti ye Mukama waffe. Abalongo mulongooseze abantu abo embeera buli kimu nti ye Mukama waffe. Kaakati mumaze okunyiiza nannyini aggyeewo buli kimu, kubanga Omuganda agamba nti ekiddiba kidda wa nnyini kyo. Essaaniko mu lusuku. Kati mwanyiiza bajjajjaffe bonna. Essaawa eno mulaajana, mbalaba, mukuba ebiboobe, mukaaba, musiita, mukola buli kimu olw'embeera ze mulaba. Ebyo bye mulaba bubonero. Era bwe mutaazuukuke kukola kye muteekeddwa kukola, mbakakasa gye tulaga ate we wasinga okuba awazibu. Bantu mmwe kyekiseera muzuukuke, kyekiseera mumanye mmwe baani, muve mu bintu by'okugoberera, okwerimbika, okwefuula kye mutali. Omanye nti oba oli faatha, kituufu oli faatha, naye ate ewammwe gwe musika. Gwe musika wa kitaawo, gwe musika wa jjajjaawo. Kola obuvunaanyizibwa bw'omusika. Omusika akola ki? Awaka waasikidde. Bw'obanga wali okimanyi tojja kusobola kukola busika obwo, lwaki wabukkiriza? Mwe mutusibyeko embeera embi. Olw'okuba oli profeesa, baakuwa obusika, toyagala kwambala kifundikwa, toyagala kukola buvunaanyizibwa bwo, mbw'oli bize nnyo. Bize bye biki? Ye mumanyi n'ebyo ebitiibwa bye mutuddemu, mubimanyi nti oba nze ndi musika n'olwekyo kitegeeza bwe kiti. Musuddewo buli kimu, mwe temwetunulako. Ensobi musinga kusonga mubalala. Buli omu waali, buli mutendera, buli omu ali mu kukola nsobi njereere. Kakati bwe muvaawo nga mwina ate gwe musuubira, oba agenda kuva mu ggulu, oba agenda kuvaawo nti yagenda okumalawo ebizibu. Teri agenda kujja wano amalewo ebizibu. Ffe nnyini bannannyini bizibu, ffe tugenda obyemalirawo.
ng'ekisookera ddala twezuula ne twemanya ffe baani. Buli omu n'amanya obuvunaanyizibwa bwe bwe ki. Bw'oba baaba kola obwa baaba bwe bubeera, bw'oba maama kola obwa maama, bw'oba ssenga kola obwa ssenga, bw'oba jjajja kola obwa jjajja, bw'oba mutaka ng'oli mukulu wa kasolya kola obutaka kye butegeeza, kunga abazzukulu bo babuulire kye bateekeddwa okumanya. Naye abaana bajja gye muli baagala mubayambeko ku bizibu bye balina, mumanyi n'ekyokukola bwe mutuuka awo mututeeke ekitambiro kya mmisa. Abalongo basimbye enkundi mu kika, babanja wansi ne waggulu, bagamba bannange tetugenda kubalekera mirembe nga temukoze ku nsonga zaffe. Nga gw'ogamba nti tusoma akiika. Tusoma akiika abalongo tubaalulire mu Kiwarabu. Obuwarabu bwe Buganda? Oba owulira oyagala okubeera Omuwarabu ng'oli Muganda, byombi bikole. Kola Obuganda okole n'Obuwarabu. Kola Obusoga okole n'Obuwarabu. Nze nalabako Abasoga nga bamala abalongo. Mu Lubiri e Mmengo. Mu biseera ebyo Katikkiro yali atuyise nga atugamba tugendeyo atubuulire ekisembayo. Era twagenda tuli bakyamufu nnyo nga tulowooza alina kyagenda otugamba. Naye kiki kye yakola? Talina kye yatugamba. Era nze olwo olugendo kye nalufunamu nti nasobola okulaba Abasoga nga bamala abalongo. Babamalira awo mu Lubiri. Beetooloola Ssaalongo ne Nnaalongo badda wakati. Bano ne bakola ssaako ne babeetooloola. Kakati Ssaalongo ne Nnaalongo ne balaga abantu bano ababeetoolodde butya bwe baafuna abalongo. Ffe obwo obuwangwa mu Buganda tubuyina. Ekintu bwe kityo nga bakikolera mu Lubiri olwaffe. Ne weebuuza Abagalagala, Abambowa, ebiti byonna ebyakuumanga ensonga zaffe ddala ddala byaddawa? Kaakati tumaze okutegeera obuzibu kwe buva. Obuzibu buvaawo nti Katonda yatukuba amabega era yanyiiga. Yatunyiigira. Era bwe yatunyiigira yatuggyako ne bajjajjaffe. Era ne bajjajjaffe baatuvaako nga baagadde ne bagenda gy'ali. Kati essaawa eno okusamira si kwe kugenda okubataasa baganda mmwe. Teri kusamira kugenda bataasa. Kubanga tukitegedde nti ekireeta obuzibu kwerabira. Ekireeta obuzibu kwegaana kyaffe. Ekireeta obuzibu kwejjako buvunaanyizibwa. Butassa mu nkola ekituufu ate nga tukimanyi. Kyekireeta obuzibu. Lwaki tulowooza nti obuzibu weebuli? Tulowooza nti obuzibu weebuli kubanga ffenna tuli mu kukaaba. Maama akaaba, taata yamulekera abaana awaka. Taata akaaba kubanga emirimu gyaggwaawo, talina mulimu gwakola ki. Lwaki tulowooza nti obuzibu bulina okuggwaawo? Obuzibu bulina okuggwaawo lwa nsonga nti n'eggwanga terigenda kuggwaawo leero. Obuzibu obuliwo nti ate abamanyi gye bongera okuvaawo n'okumalawo obuzibu gye kikoma okuba nga kizibu. Obuzibu bwalivuddewo kati nga tukyayinawo ku bajjajjaffe abasobola okukulembera mu nsonga zino. Abamanyi ku nsonga bwe zitambula gye bali abazimanyi. Ng'era bamanyi n'ekyokukola naye nga baasuulibwa nga ne bwavaayo okwogera teri amuwakakisa kukola ki? Kwogera. Bannange kye kiseera tumanye nti yeffe. Mutunuulira abasajja abo Abazulu. Muyina amawanga ge mutunuulira nammwe ne mugeegomba. Essaawa eno Omuganda yafuuka kisassalala. Tekyali ayinza kukuba kitiibwa mbu oli Muganda ng'edda bwe gwabanga. Edda nga bw'ogaa nti ndi Muganda, bamanyi gw'osinga amagezi, gw'osinga amaanyi, gw'osinga okumanya, gw'osinga buli kimu. Naye kati essaawa eno bannaffe batandise n'okwetuuma amannya agatali gaabwe basobole okujja mu mawanga agaliraanyeewo. Mwebali mbamanya abaana abalenzi naddala abalenzi ne bakuza amasulubu babeeko bannaffe abamu be bafaanana ne beetuuma n'amannya. N'ogamba naye omuntu oyo si Ssebuguzi gwe mmanyi nti oyo Mukiga yatuuka wano n'afuuka Omukiga. Gwe biri bye wali omumanyiddemu eri ewammwe Ssese. Bwe yajja eno yafuuka Mukiga. Anti munaye we wali obulimu awo. Kale olaba embeera ng'eyo.
Ekibuuzo ekyokutaano kibuuza nti obuzibu buli mu kitundu ki? Obuzibu buli wano ewaffe e Buganda wano we wali obuzibu. Olw'ensonga ng'oggyeko okugamba nti twali ggwanga gganze eri omutunzi, ate era twali ggwanga kulembeze mu mawanga agatuliraanye, nga bonna batunuulidde ffe, nga kye tukola kye bakola, era bwe twagamba nti tusaanyeewo nabo baasaanyaawo. Essaawa eno osanga omunyolo nga tayagala kulya kalumbu, mmere ya mmandwa, mbu tebaagala kalima, mbu kasala, akaloobo okalima kasala. Singa kaali kasala baalyaze, kubanga edda bajjajja bonna baalimanga kalo era nga ke kaababeezangawo. Kati baalyaze batya nga kasala, nga buli lwe bakalima kasala, entunga esala, biki bisala. Kati balya kawunga. Balya kawunga. Mukiraba bannange. Agamawanga gonna gatunuulidde ffe, era bwe tuvaayo ne tugamba nti kati tuvuddeyo mu kitiibwa kyaffe, era tuvuddeyo ku lw'abajjajjaffe, ffe abaana ba leero tusazeewo tulwanirire eggwanga lyaffe, nga n'ekikolwa ekisooka kya kwezuula. Bannaye mbabuulira mazima, okugenda ku nguudo okwekalakaasa, tukwate amayinja tugakuba omuntu ayina emmundu, tugaana okulya tufe enjala, ebyo byonna tetugenda kubiganyirwamu nga Katonda tali ku ludda lwaffe. Kambabuuze, mumaze ebbanga ki nga mulaba nti Katonda tali ku ludda lwaffe? Nazzi kuno nga Abaganda bwe boogera ekintu Katonda akiwuliriramu, naye kambabuuze mmwe bannange, Katonda akyabawuliriramu mukakasa? Nze nga ndabanga nammwe abakimanyi nti takyabawulira mukanya kuwoza bajjajjaffe baddawa, baddawa, abasajja bo baddawa. Kati baalizeewa nga mubasudde, baalizeewa nga mubeeganye. Gwe weebuuza emyaka gy'oyina giri emeka? Wali ogenzeeko ewammwe gy'osibuka? Omanyi nayo? Oyinza n'okuba tomanyira Luganda, naye oli awoza bajjajjaffe baalagawa. Baali baddewo nga temukyabeetaaga? Mumaze obbatuuma erinnya erya sitaani, mubeegobyeko abagwagwa mmwe. Kati nga mulowooza sitaani, kati jjajjaawo bw'abeera sitaani gwe kikufuula ki? Kaakati oddidde jjajjaawo omuyise sitaani, enkeera naawe ofuuse jjajja, kati gwe tolaba nti naawe obeera sitaani? Kaakati kye kiseera tukkirize nti bw'abanga jjajjaawo sitaani, naawe oli sitaani. Nze jjajjange bw'aba yali sitaani, kati nange ndi sitaani, era tesigenda kyejjako. Kino nakibasomesaako ne mbagamba nti kiringanga omujaasi bw'ajja mu kyaki ne mumukungiriza nnyo. Genero, tusanyusa okulaba Genero, mumuwa akatebe ak'okumwanja atuuleko Genero, Genero ayogereko gye tuli awo obujulizi bwe. Genero agenda kujja mu kyaki, Genero agenda kuwa obujulizi bwe. Agenda kubabuulira nga bwe bamukuzizza ku mulimu era ne bamwongeza n'omusaala. Naye waliwo amazima ge muteekeddwa okumanya nti tosobola kubeera Genero nga togenzeeko mu lutalo. Olwana okuva eno wansi mu bwakkulutu, saajenti, kapiteeni, byonna ng'ojja olwana, era mu lulwana olwo otta. Toli Katonda nti oba oli mulamuzi nti ogenda kutta bokka abo abalina omusango. Mu botta mubaamu n'abatalina musango. Kati ekyokuba nti okulaakulanye n'otuuka ku bwa Genero tokyagenda na mu field, tekikufuula nti bw'onojja mu kyaki yaffe olwo tujja kukulaba ng'omutuukirivu, kubanga tukimanyi wattattadda ate n'obusobozi buli mu ggwe munda bwekwese. Amazima gonna gali mu ggwe geekwese ne Katonda wo. Bw'oba watta kiri wakati wo ne Katonda wo. So tekitegeeza nti olwo oli mutuukirivu. Kakati naffe bwe tuli, nze ngera ne ntambula ne ngamba abantu ndi musese, ne abasese balogo. Abasese balogo sisobola kukijjawo kubanga nange nakisangawo. Nakisangawo nga bagamba abasese balogo, era lumu mwannyinaze yankubira essimu n'angamba mwannyinaze weekoledde erinnya, konze ate erinnya ki? Nti waliwo abasajja, omusajja yagenze n'abula eryato wano Emwena, kati n'ateekako abacuba balinoonye. Kati ne wabaawo omwe yagambye nti nze mmanyi gye liri. Namugamba kale kati nkuwa amafuta genkana ki, nti mpa lita 10 ngenda kuleeta eryato lyo.
abasajja ne basimbula wano ne bagenda. Twale tuli awo ng'abasajja bakomyewo. Yabalengeredde eri mu mazzi n'abagamba eryo mulizzeeyo siri eddyo. Ne tumubuuza mu nzikiza muno, otegedde otya nti siri eddyo? Nti nze ntegedde. Abasajja ne bazzaayo eryato. Olwo balina abiri lye bagenze nalyo ne lye bakomezzaawo. Kaakati bwe baakomawo nga bamaze okuzzaayo eryato, be baatunyumiza. Ne batugamba nti eryato eryo tulijja eri ewa Nnaalongo Nalubaale. Pya teririiko langi. Nti ye nze bwe naliraba nga teririiko langi nalowooza nti lirabika lyeriri okuba n'eryo teryaliko ki langi. Naye bwe ŋŋenze ne nsimbula eryato, obwedda omusajja ŋŋamba nti owaaye okuntwala ontwala naye ontwala wa? Nga mpulira eddoboozi ng'oluusi ankoonako ne ku kibegabega ne mba ng'akyuka bwe nti n'ambuuza owaaye okuntwala ontwala naye ontwala wa? Kaakati bwe batyo bwe baatambula ng'ono amubuuza gy'amutwala ng'ono agumya ki? Agumya mutwe. N'agamba gwe lyato gwe ŋŋenda kukutwala konkole ki konkole ki? Naye nga kirabika nti mu kugenda wano nga banaatera okugoba, oyo yennyini yali amubuuza gy'ontwala. Yagenda n'abuuza oli eyali atumizza n'amugamba owaayo okuntumya ontumizza naye oŋŋamba ki? Oli kye yasinziirako agambe nti eryo eryato si lyeryange mulizzeeyo kubanga bajja na mu nzikiza nga teyasobola kulaba bulungi lyato lye baleeta. N'abagambirawo nti mulizzeeyo. Kati ye nga mwannyinaze agamba nti mwannyina okulaakulanye mu bulogo. Naye nga mazima si bwe gwali. Ensonga yali bweti. Twagula eryato ne tuliteeka ku bbalama lyaffe kubanga ffe tubeera ku nnyanja. Toyinza kubeera ku nnyanja nga toyina lyato. Twali tetunnalisiiga langi kubanga bwe twagenda okuligula twasanga oli tannalimala kulisiiga langi. Ne tulireeta ne tuyiteeka awo. Nze saaliwo nali ŋŋenze Buganda eri e Kampala. Abaana ne bankubira essimu essaawa 11 n'ekitundu ez'akawungeezi ne baŋŋamba nti maama eryato nga teririiwo wano. Kunze osanga abavubi baawo baali tutte. Bagenze ddivuumiramu bajja kulizza. Temufaayo. Mwe mukole ebyammwe. Ekinaddirira kyonna tujja kukiraba. Kaakati ne ŋŋamba naye eryato ddyo lirazeewa kubanga nze abavubi nga tebanjiikiriza era ewange tebazannyirayo bamanyiyo nze saagala bintu bya kunzannyirako ebyo. Kaakati ku makya bukya mbakubira essimu nti abaaye eryato lyalabise nti ffe tugenze okuzuuka ku 11 ng'eryato weeriri. Kirabika baadde balivubiramu naye temuli kabonero konna kalaga nti baadde balivubiramu. Kaakati ensonga ng'eyo nze era mwannyinaze namuddamu ekintu kimu ne mugamba mwannyinaze nze kabampita omulogo naye nga tebagenda kummanyiira. Okusinga lwe batampite mulogo ate ne bammanyiira bumanyiizi. Kati olaba bwe badde batutte eryato lyange kati nze naali lijjeewa. Ekisooka nadde sobola nakuteebereza nti balitutte yeewala bwe watyo. Era nze nadde nsuubirira mu bavubi ba wano. Kale kwe gamba eriyo ekintu ky'otosobola kweggyako. Bwe bagamba nti omusese mulogo ne woonennyika ne weeyerusa ne weekola biki tekikuggyako kiri kubanga bwe butonde bwo. Bwe butonde bwo. Nze eryato eryange litambula ne lidda gye ndi kubanga nze ndi mu butonde bwange. Amaanyi gange gankuuma era gakuuma n'ebyange. So seetaaga kubaako kye nkola kyonna nga wabaddewo okuyiikirizibwa. Kaakati kye kiri kye ngezaako okubalaga nti mulekeraawo okubikkirira. Mubeere kye muli. Mwebuuza amaanyi gye gadda ng'ate mwe bennyini mugabikkirira. Yogera, gamba nti nze ndi mukunja, gamba nti nze ndi mukooki. Buli omu aveeyo alayire kyali. Bajjajjaffe bamanye nti kati tubeenyumiririzaamu, tetukyabatiiririra, tetukyabakweka. Eyo emanju w'amayumba nedda. Bali bannaffe abatulwanyisa b'emmindi zitambulira ku mimwa n'emmigo bagitambuliza mu mikono bati. Naye ffe kiki kye tukola? Ani akoseddwa obuzibu buno?
Kye kibuuzo namba 6. Ffenna tukoseddwa. Nze sirabawo atakoseddwa. Kubanga ebitambula mu nsi bikosezza. Buli omu akoseddwa. Okuva lwe twava ku nteekateeka z'abajjajjaffe buli omu akoseddwa. Edda waaliwo enteekateeka wano. Ng'omwana omulenzi waaweza emyaka 15 akkirizibwa okuzimba ennyumba ye esooka ku luggya. N'atandika okuba ng'atambula ne kitaawe nga basuubula. Agenda okuweza emyaka nga giigyo 18 ng'awasa omukyala ow'emyaka 14. Omwana omuwala asigala ne nnazaala wano nga nnazaala amuyigiriza emitendera gy'ekikazi. Ng'omwana omulenzi atambula ne taata n'amuyigiriza eby'ekisajja. Nga bw'akula yeetongola. Amaka g'omuganda ageetongodde nga lubaala atandika okugateekateeka. Walina okubaawo olusuku lwa Nnaalongo. Teruyinjibwamu mmere etengedde. Naye baganda mmwe njagala mbabuuze ddala olusuku olwo ani alulyamu emmere? Si mmwe abawaka. Walina okubaawo ekisibo kya kiwanuka. Oba nti oba ndiga oba mbuzi, naye amata n'ebirala byonna ani abirya? Njagala munjulye muŋŋambe nti kiwanuka kwolwo yajja yali ente ennamba teyatuwanako. Nga yennyini yagamba nti ntodde ennyama ngiwadde abaana nze kandi amanda. Ddala asazeewo ali amanda mmwe mulye ennyama. Ogwo mukwano mwali mugusanzeewa. Ne wabaawo ensawo ya lubaale ng'olina okuteekamu ssente ng'eriko amateeka. Tojjaamu ssente ne zigula muzigo, tojjaamu ssente ne zigula nnyama. Kwegamba nga nsawo ye kukuuma waka nga ofunye obuzibu nga tonnalowooza genda ku muliraano kwewola ng'ensawo ye yeekudduukirira. Naye kati temukyaziina. Ofuna obuzibu nga ky'olina okutaasibwako weewole muliraano, momo, banka. Kwegamba ebintu by'olina okuteekamu amagoba ng'ozzaayo. So nga luli teweewola nga nakwewola wazira agamba nga jjajja munnyambe. Ensonga bweti bannange sabayo ku kasente. Nga nsawo yo gwe wakiteekamu ssente era gw'ogenda okuggyamu ssente zikuyambe. Toyina lunaku lw'ogenda kugamba nti nagenze mu nsawo yange nga ssente zivuddemu. Era ssente ezo bwe ziwera jjajjaawo asobola okugamba nti kati ssente ezo nguliraamu ente. Era esigala yiyo. Naye ddala kati kibi ki ekyali ku nsonga kati ng'eyo gye mwasuula? Kati saawa eno mulyoke mutandike ssente zimpita mu ngalo, ssente tezituula, ssente sizikola mu byamagezi, ssente simanyi. Kati ani akoseddwa? Kati nga tuvudde ku bajjajjaffe, awaka tewakyali lusuku, tewakyali kisibo, tewakyali nsawo, n'awaka wennyini tewakyaliwo, tubeera mu mizigo. Kaakati tumaze okubeera mu mizigo, maama ye nannyini maka, taata talina mulimu, abaana babonaabona lwa ntalo ziri wakati awo eziva ku ebyo byombi. Mulowooza ani atakoseddwa buzibu buno? Nze ndaba ffenna butukosezza. Ffenna obuzibu butukoze eki? Butukosezza obw'okuba nga twayawukana n'obuwangwa bwaffe. Nze nzekka afaayo ku buzibu buno? Ekyo si kituufu. Mu mazima si nze nzekka afaayo ku buzibu buno kubanga buli omu ali mu kulaajana. Nina wano ebbaluwa ekakasa nti Katikkiro yakulemberamu okusaanyaawo obuwangwa bwaffe. Era Abaganda njagala ensonga eno mugitwale nga y'amaanyi. Na buli alina ky'amanyi ky'ekiseera twanike ensonga zino. Nze nkooye ebintu by'okukukuta. Ebintu bingi tubimanyi, ebintu tubyogerera eyo mu nkukutu, naye nga lwaki? Eno ebbaluwa yawandiikibwa mu mwaka zaali ennaku z'omwezi 22 Ogw'ekkumi 2022 Gala Mbale
mpi. Ffe abataka b'Embale tuzudde nti Oweekitiibwa Apollo Kaggwa eyali Katikkiro wa Buganda eyo mu mwaka gwa 1910 ye yalagira Lwomwa mu kika ky'Endiga okuzimba ekkanisa mu kifo kyennyini awaali essabo lya Kibuuka Omumbale. Lwomwa ayitibwa Daudi Waswa yamala kufuna bbaluwa okuva ewa Katikkiro ng'egamba bweti. Bannaye musubscribinge, musharinge, mulaikinge, mugoberere ebintu bino ate mubiteekemu obumalirivu. Mengo nga 8/1910 ebbaluwa bw'esoma ya Daudi Lwomwa. Otya nno munnange, kale nno nkuweereza Daniel Pature azze okuzimba ekkanisa mu kifo kye twayazika abazungu b'e Namirembe okuzimbamu. Okuzimbamu ekkanisa, okuyigirizaamu abantu era balagire ddala mu ssabo lyennyini era abapakasi bawe ekifo we banaasiisira era n'okulagira abantu bo babaguze emmere eneebamala era babalage ebibira we banaatemanga enkoma. Kale no munnange weeraba, nze akwagala ennyo Apollo Kaggwa. Katikkiro okukola kino yamala kufuna okusaba okuva eri Reverend H. Walker eyali akulira omulimu gw'okuzimba amakanisa okuva ku kitebe kya CMS e Namirembe. Reverend Walker yamatiza bulungi Katikkiro nga bw'ayagala ekkanisa ezimbibwe mu kifo wennyini awaabeeranga essabo lya Kibuuka Embale. Era okumanya nti ddala kino kituufu, ebisigala bya Kibuuka ebisinga obungi nakati bisangibwa munda mu kkanisa eriwo. Okumpi ddala n'ekkanisa waliwo ekifo awaasuulibwanga enkata n'ebintu ebirala ebyajjanga bisibye amakula aga Kibuuka ng'akyali mulamu, era ebintu bino byakolawo olusozi oluyitibwa Bujjabukula nakati weeruli. Okukakasa bino byonna, ebbaluwa ezaawandiikibwanga omukulu Lwomwa ku nsonga eyo tuziggyeemu kopi naawe weesomereko olabe. Bwe batyo abataka b'Embale bwe baawandiika ebbaluwa eyo. Ne bateekako n'obujulizi. Kiba kitegeeza si nze nzekka alaba obuzibu obuli mu ggwanga muno, n'abalala babulaba era na buli alina ky'asobola okukola. Abamu bagezezzaako, abamu tebagezezzaako yadde. Mukirabye nti Apollo Kaggwa yennyini, era nange ebbaluwa nziina era nzibateereddeko, Apollo Kaggwa yennyini ng'alagira nti awaali essabo wennyini we muba muteekera ddala ki ekkanisa, abaliddawo baleme kusinza Kibuuka Embale, wazira basinze Katonda w'abagwira gwe bakoze eki, gwe baleese. Kati njagala mumbuulire bitabo bimeka oyo Apollo Kaggwa bye yawandiika nga bikwata ku buwangwa bwaffe, era njagala mbabuuze olwo birimu mazima genkana ki ebyo bye yawandiika agakwata ku buwangwa bwaffe, era bameka be yakolanga nabo mu kiseera ekyo abaawandiika ebitabo nga byakifuula nnenge. Kima kitegeeza ebitabo byonna Apollo Kaggwa bye yawandiika byakifuula nnenge. Waakugamba nti fukamira, kiba kitegeeza tolina kufukamira, kubanga yali takyatwagala. Eggwanga lye yali alikooye, situmanyi oba yalina muganda situmanyi, naye nga go ge mazima. Bw'atyo bwe yakola. Situmanyi endagaano zino abantu bali zaali zitya,
naye bw'atyo bwe yakola. Naye njagala mbabuuze bantu bameka abaali bakkiririza mu musajja oyo nga n'essaawa eno bamukkiririzaamu, naye laba kye yatukola. Kati kambuuze abantu abagenda Embaale mu kkanisa, Mbaale kiri mpigi wano bwe wali embuga ya Kyobe ky'Omubeezi. Oyo omusajja musese, bamunona na wane essese agenda alwana entalo nga zibalemerente. Naye laba bye bamukola nga bamutuusiza eyo. Kati bantu bameka abagenda mu kyaki eyo era basabaani? Basabaani ddala. Namwe mwebuuze, abantu abagenda mu kyaki omwo omuli ebisigala by'omu Mbaale basabaani? Kati Katikkiro yawaayo obuwangwa bwaffe nga naye tuddaawo nga tumutendereza. Yawaayo, kati twebuuze yawaayo bimeka? Kubanga ensozi zaffe nnyingi ezaazimbibwako ebintu ebifaananako ng'ebyo. Nnyingi ezaalingamu amaanyi gaffe, Kiwa Mirembe, nnyingi Mulago, nnyingi. Namirembe, Lubaga, zonna ezo nsozi zaffe za nsonga. Naye zaazimbibwako Katonda w'abagwira. Ffe Katonda owaffe yasangibwawo wano era baamusangawo ne baleeta Goodi, taata wa Yesu. Ffe tetwalifuddeyo kubanga kati ffe tumanye eŋŋanda bwe zitambula era twali tusobola okukitambuza obulungi ennyo nga tukyawula ne tumanya nti ono Katonda waffe, ono Goodi, Katonda wa munnaffe. Ekyokuba nti oli muzadde wa munno tekitegeeza nti tasobola kukumalira kizibu kyo. Kisoboka. N'oba ne mukwano gwo n'ogenda ewa kitaawe n'omugamba naye taata wa mukwano gwange nina obuzibu bwe buti ne bwe buti, ne mwogeramu oluusi n'akuwa n'amagezi. Olina naye otuuka n'omugamba nti naye okimanyi nti nno ombeereddewo n'okusinga kitange. Kisoboka mu bulamu bw'ensi eno, abaali bakituuseeko musobola okukimanya. N'obeeraawo ng'olina mukwano gwo oba kitaawe wa mukwano gwo naye nga akola nnyo obwataata n'okusinga owuwo. Kati kitegeeza nti olwo ofuukidde ddala mutabani w'oli nti n'embiramu ojja kubeeramu. Nedda, era osigala mwana wa kitaabo naye nga n'oli naye waali. Kubanga gw'oyinza okuba nga omulaba nga kitaawo naye nga ate ye si bw'akiraba, nga ye atuukiriza buvunaanyizibwa bwe ng'omuntu. Kale bantu mmwe, kye kiseera muzuukuke, mumanye, mwezuule, mubeere ekyo. Mwezuule mubeere ekyo kye muteekeddwa okubeera. Oyogere ku bajjajjabo ng'oyogeza maanyi, olabe lwaki tebaaveeyo ne bakulwanirira. Naye gwe buli lw'obeeraawo nga ky'osinga okukola kwekomomma, n'oddira emmundu yo, n'ogizibikira, n'ogipakiramu ebisaaniiko, n'ogamba nti kati ate olwo n'okuba emmundu. Toyagala ewoggane, toyagala bagirabe, ani agenda okutya? Olaba mutya n'okwambala amakanzu, mutya okwambala gomesi, buli kimu mukitya. Batiitiizimu abaafuuka abatiitiizi. Kati kababalinnyeko, babatte, babakole buli kimu, babaavuwaze, byonna bibatuukeko. Ate oba kye mwasalawo okukola? Mwasalawo okwekweka mu biwaawo, bwe munaavaayo okwogera bajja tugambako mbu tusosodde, musosodde bo tebasosola. Bo tebasosola. Kiri mu nteekateeka, Katonda ye yateekateeka amawanga. Era teri ggwanga liteenyumiriza mu kubeera ddyo. Olaba n'omusebbe yakeketa abawala era naye akyenyumiririzaamu kubanga ye alina ensonga ze lwaki akikola. Era gye bali abavaayo n'akugamba nti nze ndi musebbeyi. N'omulaba nga musebbeyi, nga mukazi, ng'era akyenyumiririzaamu. Nga olw'omutunuulira bw'oti omanya bumanya nti kati oyo baamukeketa. Naye nga akyenyumiririzaamu kubanga bwe buwangwa bwe. So nga yalibadde agamba nti kati sikyaddamu kweyita musebbeyi, kanneeyita omusoga kubanga kiri eky'obusebbeyi kiswaza. Nedda, kyekikufuula ggwe. Kati gw'ogaanye okufuuka ggwe, weerimbise ewalala ate gy'otojja. Kati oli wajja n'ajja wano mu kifo kyo okkulwanyisa, ate n'olaajana nti maama nnyabo banzise. Fuuka ggwe, beera ggwe. Beera ggwe olabe, bw'obeera ggwe kibeera kitya.
Kati mukitegedde nti Katikkiro yawaayo ebyaffe. Tetuyinza kuteebereza yawaayo bimeka okujjako nga buli alina bwina avuddeyo n'ayogera nti na kino ye yakiwaayo, na kino ye yakiwaayo, na kino ye yakiwaayo. Bwe tumala okukakasa ekyo, olwo ne tumanya kiki kye tugenda okukola. Kale tukitegedde nti si nze nzekka afaayo ku buzibu buno, n'abalala bangi abafaayo nga bwe mulabye abataka b'embaale, nti baavaayo ne beekubira enduulu nga balaba omukulu waabwe ow'ekika yeetisse omugugu bambi gw'atalinaako kakwate. Yali tasobola kugaana nga Katikkiro amaze okuba nga yayogera. Yali tasobola kugaana. Bajjajjaffe abo abamu tubanenya naye nga bambi nabo waliwo ebyabatuukako nga biba bizibu ne mu budde buno okubanga obikwasaganya. Obuzibu bw'okuba nti Katonda yatukuba amabega si kabonero ka buzibu. Ye ntobo y'obuzibu gye tukola ki? Gye tuyina. Obubonero bwe buno wammanga. Kitiibwa ky'eggwanga kiweddewo, endwadde zitulumbye, abantu baffe ebitategeerekeka, buyinza bwaffe bwaggweerawo ddala, na buli kye twayina mu ngalo zaffe ettaano tetukyakikola ki? Tetukyakiina. Abatukulembera batutimba bbula. Batutimba bbula. Eyo mujjeeyo essuubi luno olutalo mmwe mugenda okulwerwanira. Ate temugenda kululwana nti mudde ku nguudo. Nedda. Mugenda kululwana nga mudde eri omutonzi wammwe. Mumulage nti mu mazima mwali basobya bantu mmwe. Mumulage nti ddala mwamunyiiza era mukitegedde. Kubanga gunsinze ali wa bitono. Ekibuuzo ekisembayo kiri nti ani atayagala buzibu buno bugonjoolwe? Nze sijja kubalimba nze mu kulaba okwange gye bayita perspective. Nze siina gwe ndaba atayagala buzibu buno bugonjoolwe. Tutunulire n'asinga okuba owa waggulu gavumenti. Gavumenti efuniramu wa ng'abantu bali mu mbeera mbi kati ng'eno. Neereeta puroguramu za kulaakulanya abantu ne bagaana okukiraba. Ne baddira ssente ne bazinywamu omwenge ezaali badde zibakulaakulanya. Ne bakola ebibiina ne bazibba ezaali badde zibakulaakulanya. Gavumenti nekola puroguramu nga zonna zigaana. Neereeta NADS ne zigaana. Neereeta ki ne bigaana byonna. Lwaki? Kubanga abantu beereetera ezo puroguramu Katonda tabaagaliza. Mugendeeko mu mawanga agatuliraanye mulabe oba ezo puroguramu tezikola. Muwoza twagendako egindi bannange ekifo kikulaakulanye, ekifo kiri bulungi. Naye nga weewuunye puroguramu zennyini ezitambula mu bifo ebyo ze zitambula na wano ewammwe. Naye olw'okuba mmwe muliko ekikolimo Katonda wammwe yabavaako. Kati tewali kigenda kukola gye muli. Kati ne gavumenti eba ekaluubirizibwa. Naye eyinza okuba temanyi obuzibu we buva, naye ng'awo obuzibu we buva. Muli bakolimire. Mwerabira ebyammwe. Temukyalina mukwano okuva eri Katonda wammwe. Ne bajjajja mwe baba basuulawo. Kati muli awo bali kyetwala. Kale musobola ki? Temulina kye musobola. Kale gavumenti tetuyinza gitunuulira nga ettundutundu ly'abo abataagala nsonga zino zigonjoolwe. Nedda, eyagala zigonjoolwe. Bannaddiini. Bannaddiini bwe baatandika okusoma eddiini bayinza okuba balowooza nti kye baliko ddala ge mazima. Naye si kiwanga essaawa eno bakyalina enzikiriza y'emu eyo. Era nabo tebayinza kwagala nsonga eno ereme eggonjoolwa. Kubanga nze nkimanyi nti nabo essuubi lyabwe liba lyawo mu kabbo. Liba lyawo mu kimu kya 10. Kibagisaawo ensawo zaffe tusobole okutwala akasente ako mu nsawo zaabwe. Kati essaawa eno buli batunula mu kabbo omwo nga temuli kajja. Ne batunula mu mabaasa ge baagabye nga teri kajja. Bayisibwa bubi naye lwaki teri kajja? Kubanga embeera mbi. Embeera bw'ebeera ennungi nze woolaba wano nsobola okuwa nempa bajjajjange ensawo ne zijjula. Nempa bannaddiini ensawo ne zijjula.
nempa buli omu nga sifudde nayo, nempa omusiraamu, nempa omukatuliki, nempa omulokole yenna abantuukiridde ng'alina akabaasa ake nembaako kye nkateekamu. Kubanga mba ndi bulungi. Naye kati bwe mba ndi bubi, mba sigenda kubakombya. Sijja kubawa. Kati ate ke nnina ke nnina okulya. Nina okusasula fiizi z'abaana, nina okukola buli kimu, nsasule ennyumba, owulidde. Kwegamba buli kimu nina looni, nina ki. Kati ate nzire ku mmwe nti mbawa kimu kya 10. N'abalaba amadda. Kati ne bannaddiini nabo tebayinza kubanga be bamu ku bataagala nsonga eno egonjoolwe. Ekiti ky'abantu kyokka ekitayagala nsonga ono egonjoolwe, beebo be tuyita ensowole. Ensowole ye muntu atuula mu kifo ekitali kikye. Mwana baamuzaala mu kika kirala, kale kituufu teyamanya, nnyina amukuumidde mu maka gano ke yafumbirwamu, omwana akuze muganzi, asikidde oluggya olwo. Amaze okulusikira, ategedde nti si mwe bamuzaala, naye ate alemeddemu. Oluggya lusobola okuba nga lwa mutuba, lusobola okuba nga lwa ssiga, lusobola okuba nga lukulira kika kiramba, oba nga lulina obukulu bwe lutuulamu mu Bwakabaka. Ezo zonna ensobi zizze zikolebwa wano. Bajjajjaffe baazikola. Oli ajja kuvaayo alanye akulage nti ye bajjajjaabe baa wano mu Buganda. Naye wano tulina ensowole empitirivu obungi. Nga n'ekyasinga okuleeta obuzibu obwo baali bapakasi. Waliwo omulembe mu Buganda wano ogwaleeta abapakasi. Ne bajja mu nzija z'Abaganda muno, ne batuuka n'okufuuka abaana baamwo, ne bazaaliramu. Kati engeri bajjajjaffe gye baamanyanga nti bw'osiiga omwana mu lubiri, bwe wabaawo obuzibu bwonna ye gwe batandikirako okutta. Baatuuka ekiseera nga tebakyayagala kuweerezaayo misaayi gyabwe, nga bwe bamusaba omusiige mu lubiri aweerezaayo mwana wa mupakasi, n'amutuuma amannya ga wano. Abantu abo bajjudde mu lubiri, nga mu mazima bw'onoonyereza ensibuko zaabwe, bambi bazzukulu b'abapakasi. Kale Baganda mmwe kibagwanidde. Lwaki mwakikola? Mu mazima waayo omwana wo, era bw'anaaba atambulira mu bwesimbu nga wamukuza bulungi, tajja kutuuka ku ekyo ggwe ky'otya. Naye kati mulaba kye tutuuseeko. Abaana b'abapakasi bali eyo tebatufiirako ddala, buli kimu basaanyaawo kisaanye. Wano mbadde wano nga ndaba omumbejja akaaba, ng'akaabira kamalawo byonna, ng'akaaba olw'ebyo byonna ebikolebwa. Naye nga lwaki? Kubanga buli kimu kyayonoonebwa kuva mabega. Kaakati kye kiseera musituke, kasita mutegedde ensibuko y'obuzibu. Kati puroguramu eddako tugenda kulaba tumalawo tutya obuzibu buno. Ngenda kujja nga mbabuulira bwe tugenda okugonjoola obuzibu buno obukola ki? Obuliwo. Mbabuulira mazima, embeera eriwo, tetugenda kwekalakaasa. Embeera eriwo. Tetugenda kuteeka bulamu bwaffe mu matigga. Wazira embeera eriwo. Ngenda kujja mbabuulira eddagala. Temwerabira okusubscribinga, musharinge, mulikinga omukutu gwaffe guno. Nalubaale the divine. Nze Nalubaale abadde nammwe olwaleero, era nga njagala mutambuza akatambi kano. Muwulirize ebintu ebyo bulungi, mubifumiitirizeeko. Mutandike okutuula nga mubiteesaako, nga bwe musala entotto, mulabe tugenda kumalawo tutya obuzibu buno. Naye nga omusomo oguddako tugenda kusoma mbabuulire kiki kye tugenda okukola eky'ekikungo ekigenda okuzza embeera mu nteeko.